meeting zibayo tebakyakola ki bakyagamba kati ne ku media bali babuloga baabwe be bayina ebweru balumbuye kisajja ekitalina matu bane ddame lyangirigana newe ndi bafudde ekisajja ekyo mukikubanga kirumbi kisajja ekibinywa kyankolako propaganda kati engeri nti secretariat y'abano yekontrolinga bali ab'ebweru nti kati mukuba ono batandika okunkuba waliwo organized force eyo gye bagaa nti kati tulumbe batula eno secretariat fact chairman Nyanzi by that time ye yali akulira diaspora hit up NUP tekuba nti kizebuzi eno beba pulana eri ne be executing wabe bana abanvumba ku mikulu era bayina social media groups ziringa 10 nekati Bobi Wine kojjanga ayinza bagamba ovumanzi Bobi Wine yayinza okuba kojjawe era akwagala for the good of the party